nayongedde okukkiriza nti mu ggwanga Uganda buli kimu kisoboka. Everything is possible in Uganda. Bampita Kali Lugambo Promax Simple MC nkwaniriza gwe atwegasseko nateera ku show yaffe oba ku video yaffe eno y'olunaku olwaleero. Gyosinzira okuba nga otuwachinga nga sinagenda maaso na video eno nyongera okutegeeza ku atulaba nti Zaid Lighting Store bakafulu mu by'amataala. Oyagala amataala ag'omu nnyumba, mu kisenge, mu ddiiro, oyagala ettaala amataala nga gakola bulungi nnyo mu restaurant, oyina apartments, oyina essomero, oyina factory, awo oyina Zaid Lighting Store ku nnamba eziri awo wansi basobole okuba ate nga bakutuusaako amataala amalungi ate nga gali ku mutendera oba ku mutindo gwansi yonna. Now, yesterday amawulire ga circulating all over social media. Police yakutte munnamawulire omu yamusanze nga ava ku radio station yemu for a program. Bwetyo police nemuyoola nemutwala mu custody yayo. Munnamawulire ono abadde so much vocal, yali so much vocal mu teeka eryayisibwa eryali erya computer misuse. Era ono omukulu abadde alina omukutu gwakolako ogwa online. Polisi yamukutte nemutwala ewuwe gy'asula. Ne bafeffetta ennyumba ye olwamaze ne bamukwasa abantu abatategeerekeka. Ensonga lwaki nkugambye buli kimu mu Uganda kisoboka. Everything is possible in Uganda. Now, this gentleman was abducted, was taken to Old Kampala police station, n'akola statement era n'atekebwa mu kaduukulu. Baloya be bagenze okugendayo okukola further process okubanga basecuringa his release. Gwe sebo banyabandaba bagenze otuukayo nga babagamba gwe munoonya tetunnamulabako. Bakebedde mu kitabo registration book we bali because otwala omusibe ku police bamuwandiika nakola ne statement basebo ne banyabo ono batuuse ng'olupapula lulabika lwabadde lukuuliddwamu. Wano mu Uganda buli kimu kisoboka. Njagala nkuddiremu akagambako everything is possible in Uganda. Abasajja batuuse ku police ewabadde munnaabwe gwe ssebo banyabandaba ng'omusajja talabikangako ku police bwe bamulese. Awo olwawulidde ekyo wallahi nenfa jjukiranga nali nafadda. Now omukutu gwa BBS Terefina gwakoze eggulire lino era nga nkiwa gwe bwena wena laba video eno ngenda kuzanyira kilipu eno ya BBS Terefina osobole okuwulira the full story ku nsonga y'omwami ono yakwatiddwa mu nnamawulire ate tukomewo. Oli ku verse strange 256 amanya bampita simple nkwongera okutegeeza lighting Zaid Lighting Store tuyina amataala bane mujje mumpagire eno business yange mujje mumpagire nange mbeereko obulungi. Katukomewo after this. Namawulire Anodi Anthony Mukose agambibwa okuwambibwa abateeberezebwa okubeera ab'ebyokwerinda mu ttuntu ly'olunaku lw'eggulo bwe yabadde ava ku Radio Metro ku Martin Road wano mu Kampala okuttaanya ku nsonga za kkooti etaputa ssemateeka okusatula omu ku buwaayiro obwali mu tteeka eriruŋŋamya enkozesa y'omutimbagano li Computer Misuse Act. Okusinziira ku nsonda ezeesigika abawambye Mukose babadde babyakwerinda nga bambadde engoye eza bulijjo era watabadde kumunnyonnyola kintu kyonna. Bamuvumbagatidde buvumbagatizi okukakana nga bamukubye mu mmotoka kika kya Toyota Noah era bwetyo ne yejjawo okutuuka ku main gate ne bamwetooloola ne beebiranga abamubuuza within a minute gundi nejja Noah eya grey nejja ne bamusindikamu ne bamutwala. Awo we twakubidde enduulu nga bamaze mutwala ne baada abasajja nga mukaaga
Mukosa zaakola n'emikutu gy'amawulire egy'enjawulo wano mu ggwanga era nga mu kiseera kino akola n'omukutu gw'amawulire ogwa digitooka oguweerereza ku mutimbagano. Tukitegedde nti ono oluvannyuma yatwaliddwa ewuwe gy'asula mu bitundu by'erukuli mu ggombolola y'e Makindye ne baaza enjuye. Twategezeddwa nti abamukutte b'ekitongole Kijjati naye bamutuusiza ku poliisi ya Old Kampala ne bamutwala paka ewuwe waka kukola saaki. Kyabadde kya mukisa nti abapoliisi ba Old Kampala bamukkiriza okukuba essimu era yakubidde nze nga looya we nembeerawo nga bakola saaki, naye nga mu bintu bye banoonya ewaka banoonya kompyuta, banoonya masimu n'ebintu byonna ebikozesebwa ku mutimbagano oba okwogerezeganya n'abantu. Nti bwe bamutwalidde ewuwe badde tebanabamugulako musango gwonna. Ti ng'okwekebejja ewuwe kuwedde bakamukwata bamututte ku poliisi ya Old Kampala. Kati olwaleero bannamateeka ba Arnold Mukose nga bakulembeddwamu Kato Baguma, ekibiina ekitaba bannamawulire ki Uganda Journalist Association UJA awamu ne bannamawulire abalala bakedde ku poliisi ya Old Kampala okulondoola ensonga z'omuntu waabwe. Kyokka bano baguddewo ekigo bwe basanze nga Mukose ku poliisi eno taliiwo era nga mpawo omuntu yenna abannyonnyodde ku woono gye yatwaliddwa. Bwe tukedde olunaku olwaleero ku poliisi ya Old Kampala nga batugamba ate omuntu waffe gwe balina mu nkomyo zaabwe tebamanyi wajjaali era ne mu kadduukulu taliimu. Bakebedde ne mu kisabo kya movement book oba wosayiningira omusibe ng'omusirikale omulala oba poliisi endala oba ekitongole ekirala kimutwala naye nga tebalina rekodi zonna. Munnamateeka Kato Baguma agamba byonna ebikolebwa mu kiseera kino bimenya amateeka. Kugoberera ensonga zonna amateeka ze gatukkiriza genda mu kooti tukake poliisi ye Old Kampala ate omuntu waffe baba tebalina musango bamuteekako unconditional release. Bwe baba tebamanyi gy'ali nabo batubuulira nawe tujja bagata ku fayiro tugende mu high court tukole habeas corpus application. Batubuulire lwaki balina omuntu waffe bamukumiddewa nsonga ki muteeka ki. Arnold Mukose ono y'omu ku baali baddukira edda mu kkooti etaputa ssemateeka nga bawakanya ennongoosereza ezaali zikoleddwa mu tteeka erirungamya enkozesa y'omutimbagano li Computer Misuse Act eryajunguluddwa kkooti. Ekibiina ekitaba bannamawulire ki Uganda Journalist Association UJA nakyo kivumiridde ekikolwa kino era ne kiteeka gavumenti ku nninga okukoma ku basajja baayo abatuntuza bannamawulire entakira. So kikkaatiriza ekikolwa ekyo kya impunity ekitegeeza nti amateeka yadde gaba weegali nga waliwo impunity ebintu tebitambula. Kikolwa kya bubi kibi nnyo 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 era tukivumira ne sekuvumirira yenna. Ekyokubiri ekyakoleddwa era kikontana ne ssemateeka wa Uganda. Buli bwe wabeerawo embeera y'obu enkola eyeefaananyiriza obumenyi bw'amateeka nga ekolebwa abakuumaddembe kiba kyoleka ekifaananyi ekibi eri eggwanga lino kuba tutuuka ekiseera nga tetwawula mumenyi w'amateeka ku makuuma mateeka. So ab'ebyokwerinda tubasaba baleke bannamawulire bakole omulimu gwabwe nga tebwakubiddwa ku nsolobotto. We tukoledde eggulye lino nga poliisi egaanye okukkiriza oba okwegaana ensonga za Mukose era nga tennafulumya kiwandiiko kyonna kitongole ku nsonga zino era nga n'aboogezi baayo bonna buli omu obedde ajuliza munno okutuwa ekyenkomeredde. Dennis Ntege, BBS Telefina, Gambuzi. Okay, nakoze intro ne mbagamba nti there is nothing impossible kasoba ng'oli mu ggwanga Uganda. Zaid Lighting Store bakutusako amataala aga buli kika. Basabo ne bannyabo abasajja bawambye omusajja in broad daylight ng'ensi yonna yonna eraba ne bamutwala ku poliisi ne bamukwasa abantu abalala bagenze okuddayo ku poliisi yeeganye omusajja agambye ffe tetunnamulabako. Tambuza video.